bannange bantu bange mukebeza abaana DNA pute wansi ne waggulu kubanga gavumenti gye bivuddeko awo yagamba etteeka ly'obufumbo lye baleeta omubaka Sarah Opendi baali wakubeera ng'alikola ki alibaga bulungi ennyo alireete mu palamenti bali kubaganyeko ebirowoozo amateeka nti gw'okkebeza omwana gw'omusajja okkebeza omwana DNA olina kusooka kugenda mu kkooti n'ekuwa olukusa so si kumala gavire mbwokebeze mbwomwana ffenna tunaaba twewuba mu kkooti olwo naye bw'ogamba nti bakebeze abaana DNA muganda wange bannange ekituufu mukebeze abaana erudda kale it has disadvantages and advantages naye byobadde onyumiza binkanze mu mbeera eyo omwami eyakafunamu disadvantages ye mukulu wunnaffe Mathias jukira adde alina abaana mu bakazi ab'enjawulo akayimba ke tulepuke yakola akayimba tulepuke ne DNA kakati ali mukulepuka yembeya no wegonde w'ensanje Mathias nga akola ki jukira alina abaana mu bakazi ab'enjawulo abaana bameka abaana 7 boka bwe yagambye abaana 7 ndowooza agenda afuna enkaayana waliwo abakola ki abano n'akaayanira abaana koye lwaki sibasitula nenkibakolako ne babakolako DNA bagenda omukebera 3 ku baana 7 ng'alinako abaana 2 ulire effumu naye Walukagga ng'akyalina omulimu munene naye nedda Walukagga talina baana 7 bokka Walukagga kirabika abamu ku abo bye babadde bakaayanira ku baana 7 babadde bakaayanira alinako 2 ne mwana ekyo kibalonga kiba kikukubye nnyo 2 nga ne first born mwe siwe mama nnyabo mukazi musajja wattu ali eyo akaba gakomba abyalowooza ettaka ttono agenda we speech nga meeya awe speech akubiriza kati abantu mukebeza abaana agenda we speech ye nga meeya abakazi tebakyasaaga gweomusajja okera otya ku makya nomugamba mwana wugo amulabiridde from day one kateroza walwawulira kiva kukya okusiba abaana kubanga nsuubira okubanga abaana abo na Walukagga be bamugamba nti babe wamawakagga engeri gy'alina abakazi bangi kati ajja n'akulabako n'ayisaawo ebbanga omukazi ali awo yekka omanyi osobola okunyumirwa wano ng'omanyi agenda okutambulatambula eyo gyakolera ki ate nga gyalufunira ate nawe togenda lowooza oba lwange kibi nnyo kale ebyembi tebisekerwa baga nti ebyembi bisekerwa naye tetujja kuseka nnyo bulindeko kubanga muganda waalubambi alepuke kibi nnyo yakuba akayimba tulepuke ngewa nti nkudde twabike kati alepukana gw'abaana kati Samu n'agamba kakubye kakati Bebe Cool big size Bebe Cool yabaddeko ku interview emu n'agamba Serombo Bobi Wine you put yourself in the harm's way mu bulabe nti yeteeka mu bulabe yeteeka mu Bobi Wine okudecidinga okubeera ku the other side natakimanyi Bobi Wine ali Bebe Cool ali ku the side eya NRM like mbuye kenyini yeteeka mu buzibu kwegamba kyagezako kugamba nti alinga yeteeka mu kubeera mu train n'emutomera jamwita n'agamba kuba ye of course alina fighting the other side so simanyi oba Bebe Cool ayogera ebyo olw'okuba yeewulira eryanyi wange anti ayagala kugamba nti gwe weeteeka mu buzibu tewali yingidde byabufuzi manyi kati kyagezako kati yalowooza Bobi ye ali mu kutya oba alowooza bw'ati ndowooza kati anti kugamba njagala okubuulira simanyi kuba yagambye mbuye he was already a supporter of NRM even before Bobi Wine nga tanayingira kati ye kyategeeza yali ayagala Bobi Wine waba ategedde nti Bebe Cool ali eri nate Bobi Wine yali yayimbadde ennyimba ez'enkyukakyuka yali yaziyimba dda era Bobi Wine bonanga abantu baziyimbanga naye ne batusurprisinga Bobi Wine yali ku side wa muzeeyi tewamulaba nga yayimba nnyimba
gye byaggweera so kati ate kati Bobi Wine olaba bw'okumwogerako obwogezi kikipingirayo mu fame. Kati Bobi Wine waali yasukka level eya kaŋŋambe oba ey'amawulire ali mu yaki amawulire agawano getubeera no getunywera kuga Bobi Wine Bebe Cool yene yayimba mboozi z'amalwa kati abo bamuza mu mboozi z'amalwa naye ng'ate Bobi Wine kati yasukkawo awo. Okay, kati simanyi oba tekikyali mu lutalo lwabwe yagenza okwogera ekyo nga takyali w'amakulu kyentegeeza alina fight gyalaba jjajja okuleeta enkakali alina okusigala ng'ali muki mu mawulire talina ngeri yewala kwogera kuki ku Bobi Wine kyenyeza okugamba kakati Bebe Cool mu mbeera emu n'atuwa ensonga ze ssatu lwaki takyapafominga ku concert kubeera ali aludda olabika bw'omulaba bamukyawa abantu bamukyawa bwemanyi oba kyogamba kati yadde yeekaza kiraba n'atugamba ensonga esooka ye nga Bebe Cool yasalawo era ataninga down obulimu bwe baleeta just because tasobola kuyimba ku concert egenda musasula less than 10M. Kati osekaki wanyinze saagala kuseka naye ate neesanga nsese ng'ani azimuwadde abaagala abayimbi anti omanyi gamba bagamba society ekubulira kikyoli market bwebatuba twogera ku supply etambulira wamu ne demand. Bebe Cool bamukubako ku bicupa right? Ku bicupa bamukuwadda buli kimu malabika yogeza kwekaza gwe olaba supply etambulira mu ne demand oba demand etambulira mu ne supply kati demand bwe bateriiwo kiza talina naye kyakola kyagenda ku supply yakigize teba demanding abantu bajja muwe ebbeeyi bamugambe tujja kuwa milioni mmeka emu wamitwala 5 yayagala milioni 10 ate balaba tali wathi era omuntu ali wathi sente era bazimuwa kitegeera. Okay. N'ensonga eyokubiri n'atugamba mbu yes yali anyumirwa nnyo music naye kati ssaawa zino waali awulira ng'omugugu it is like a burden to him mune oba omuwadde 200M okuperforminga so ozikiriza naye in the process n'awulira nga mugugu gw'amaanyi mugugu ki kati aba akola ki music kati oba yamufuukira omugugu akola ki kubanga anyway ebya Bebe Cool biwanvu naye kyabakide ndaba bucupa bwe bumwogeza nedda bako bucupa yali badde nga ebyava mu bucupa ekiriwo kati byayogera bye byava mu bucupa akkirize nti taliiko music yes ennyimba azirina ze yayimbako naye sofa kati ekimuleetera abantu okubeera nti abeera ku demand bamu booking ekisooka juzi Palasha yaga nti yematira nnyo okitegeera kati nabiteekamu entondo jukira nti eri mu byobufuzi sayidi eri oyiri kati babbalamu babakubadde ebikono babbalamu osanga nti kati Bebe Cool yali badde ate nga ye minisita waki w'abaana abavubuka naye kati babbalamu bali eddogo yalijja Mukama Katonda naye yabaloga n'abavuunika. Ensonga ey'okusatu nti ye nga Bebe Cool yagenda okitegeera nti sente ze bakola mu musiki ba musician sente ze bakola it is childish money. Tevolaba nga ye yakyusa ali mu byakusoma na kukwatagana n'aba businessmen abali successful nga babbalamu kiroto kyantiisa agamba mbu abantu nga Hamu Kikundu Sudiru James Mulwana bakola sente nyingi nnyo. James Mulwana yafa n'abagenzi abaleeseddemu n'abagenzi abaleese bikyategeeza nti bakola sente nyingi nnyo anti buli omu alina ango mwagaggawalira Bebe Cool nti ye ango ye yali ya music era buli kimu kyayogerako kabe capital gwalina wabanga alinawo capital era byonna bijje ku mu music kati asobola agamba nti nno obusente bw'okuyimba biki wabula ekituufu kiri tebakyamuwa ssente tekimukolera ayagala gende ne swaga ndowooza atwale Hamanya gamba ne bazimuwa atya audience bamukuba obucupa batuke bamuŋoole kugamba pe
iyo ensonga erabika yakuna naye yo yagisirikidde. Kakati nga tuli ku bw'obuseegu family, omukyala Zuwena yavuddeyo n'apostinga ku X media ye n'agamba nti abantu abamu bali mukozesa erinnya lye ye tabimanyiiko. Waliwo abantu abamukontakitinga nga bamubuuza ku bya botiiki, ye talina botiiki gye yali akoze. Abantu ndowooza waliwo abakola zi botiiki ne bazituuma Zuwena. Kati oli agenda onoonya Zuwena amubuuza ku bya botiiki oli tabimanyi. Bajja bakola ki babbira mu bintu Zuwena aliyo omu yingira ogule kyogula ogende. Kakati gwobuuza Zuwena nti oli bw'ateekako botiiki nti Zuwena botiiki. Kyanga waliwo be bapostinga. Omuntu asobola okuba ng'apostinga ku social media. Oli n'alaba ekifaananyi kya Zuwena. Simanyi. Kubanga bwe bateekawo ne bagamba nti mulwana. Kitegeeza bategeeza James mulwana oli bwe badoyogerako omugenzi. Oba kwegamba alimene tukola ki? Kakati naye ate nga yakoze bulungi. Okimanyi waliwo abantu asobola okujja ku social media n'akola bizinensi n'abba abantu ng'akozesa eryo erinnya. Kuba kati ono omuntu wasala baweereza oyo ssente, omuntu ssente ng'oli alaba Zuwena. Omuntu asobola n'okuba ng'akozesa ekifaananyi ky'oku profile, alaba ennamba ya Zuwena, akukyatinze naawe n'akulaga nti weereza, like ng'alaba ennamba nga profile picture ya Zuwena. Kati na inboxing omuntu oyo boogedde amuweereza tugenda kukola delivery ekitegeeza. Kati n'avaayo. Kati mukazi wattu tukireka ye. N'asalawo n'akola disclaimer si ye nannyini Zuwena zi botiiki talina botiiki tukitegedde. Era gwe bw'oba obinoonya ng'olowooza bya Zuwena, it's not Zuwe. Kati obadde oyagala kutandika mukazi muzaamu gaali. Yeah, she did a very good thing. Simunyooma mukazi w'amaanyi. Atuzaalidde abaana bangi. Era baana. First born ye Beata. Simumanyi mu first born we naye nga simumanyi. Nambo wa bebe ku. Ono gondi gaya mu muyimbi. Mulenzi. Naye yakutena byayimba. Yaga kugira mu ddoboozi lya kitaawe. Kakati ngera ku nsonga eya social media, Janet, omukyala Janet Museveni yavuddeyo nga alabula abavubuka ku bintu ebitambula ku social media mugifudde ekitagasa, gwe kyowulira kyoyagala kyoyisaako. Janet Museveni asooka alabule mutabani we Muhoozi. Akola ki? Muhoozi wali omulabeko ng'akunamira ku social media? Muhoozi wali omulabeko nga avumira ku social media? Akunama avuma. Ewa. Wano akunamira bannakenya. N'agabikula. Agenda amaki. Amanyi. Ati gwe wadde wanyi. Kati ani abikudde? Omwana ku social media asobola. Gloria Bugi. Nani? Gloria Bugi. Obamanyi ennaku zino naawe abaliko. Kati ye Janet Obutambi abulaba. Obutambi era okusaawa zino teri muntu asobola kwewala social media naddala TikTok. Abeerako ku TikTok bakaza. Ayinza okutabaako. Yakuba babadde bagamba simanyi nekyo yasibadde asinga okwogerako ke katambi kamuwala wa Mochi Koko. Alabika ndowooza yabadde kulinga azina amazina. Ko gundi Janet Museveni tinaffe twaliko abatonga mmwe era nga tunyumirwa okuzina, but not like the way you guys are doing. Muzine mu ngeri pleasing in a way that pleases God. Mwewe gye bulaze. Kubima akafaananyi nga Janet batema dance. Bwenkumazi. Bw'abanga kituufu ng'amazina gaaliwo ne ku mirembe egyo. Bwe kibanga kituufu amazina gaaliwo ku mirembe egyo. Amazina gagaludde. Tugende kakati Obutambi bwavumirira obw'obuseegu. Ekyeko bw'obuseegu n'okuzina excessive amazina agateetaagisa. Like you need to be decent. Zina ebintu. Kera amazina geeri naawe agedda ge baazinanga gaano gaani. Naye omwana ayambala akantu ng'akayite eno, kunamye, akoze eki. Kagamba mulekera awo. Kakati
okuba bufaananyi era bamukunamidde kituufu bamukunamidde kakati ku nsonga ezo eza social media bigera ne Pretty Nicole era tumumanyiddeoko kakati omukulu Balamu yavuddeyo n'agamba agenda kuyimiriramu mu rehab kati Pretty Nicole yeetaaga rehab sima rehabilitating ha okola ki okumudaabiriza tebagenda mutwala mu rehab naye bagenda kumudaabiriza kema anti nze rehab ntegeere eri eyo kutwala bakuteeka eyo kati abatera kubeera baje babiragalagala bakutwala ne babikujjako naye kati bw'obeera nga just kati nga bwenaddaani nako kubeera nga nkubuulirira ti bw'oba ng'oguze Rolex ondeeterako kakati n'agamba nti kale like baagala bagezeko muza ku ssomero simanyi oba Pretty Nicole obwongo bukyasobola otuula mu kiraasi n'asoma zigundi zonna n'agamba kale bw'anaaba nga tasobodde kudda ku ssomero then tusobola omutegeka mu ngeri emu oba endala kubanga ebyo ebintu byakola bigenda muviirako kufuna ebirwadde bwasigala nati waliwo bintu labayo maye kati omwana ebiseera ebisinga obungi olaba kati abantu abamu babeera n'amasimu essimu esobola ofuukira omuntu bayiga oyo omwana wali we baamukubira empye ezaali zimusekiboko omwana yali yeetaaga okubeera out of the media anti kati juzi nawulira wano agamba bano bahajjati Anikolo Kyoma bonna nga bali mu kwemulisa ng'agamba mbu yalina bamugamba yeetonda nina ke nawuliramu kaawo mbuno yagamba bwalina brand gyakola ki gyazimba mbu katasobola kwetondera mu kamera kakati byayingiramu ebyo Pretty Nicole yeraba nga star yeraba nga celeb which is not beda abana bali ku TikTok beeyisa nga like beda banga ba celeb you people are not anyway eyo si gyendi mubeera yembala munagamba webina abebyo biganyika ebyokudda kusomero tujja mutwala Abu Dhabi akole anti kakati byonna biganye bw'abanga alemye tebena kyakumukolera agenda ayiribe buli alemo wano but school drop out naye Abu Dhabi kisinzira nga agenda kukola ki emirimu gyegirina ogwo gwenyini gwayagala gyeguli anti ekyo kyembadde genda okugamba nti bajja mutwala mu birala agenda aswiririze kakana bamuseerereza buseerereza kagendo kaweweefu naye chance gyalina Pretty Nicole omanyi kati wano Uganda osobola okukozesa advantage kuba kale afunye chances nyingi ezikwatibwako abantu abasobola okubeera nga bakola bamutuusa okitegeera nti kati omuntu ebiseera ebimu bwe kibanga si bya bulimba nti bantu kwagala kufunirako linnya nti minisita alage nti akola nnyo Balamu nti oba bahajati Kuluzum balage nti bakola kibafaayo nnyo na omuntu asobola okukozesa chance eyo by the way n'abaako kyatuukako era n'afuuka omuntu ow'amaanyi bw'abanga mugezi n'afuuka omuntu ow'amaanyi n'afuuka omuntu abuulirira baana bawala banne naye kakati Pretty Nicole ne nnyina obaana bakisimanyi wabula kisimanyi Akram ani Luganda ku gundi ku mama Pretty Nicole mbuli simako ate nga mama Pretty Nicole naye agamba simanyi oyo Akram gy'olira amayirungi ge yemakindi emanyiyo tugenda ku birala kakati Carol Kazeta bamubuuzizaako lwaki taperforminga nnyo ku international shows and she was like yeah she's the most booked Ugandan artist that's why taperforminga nnyo ku international shows nti wana Uganda alina market nene nnyo kati nga bamuga nti yabeera nnyo she's always very busy more especially ku weekends because asobola obeera ne 5 shows on a day kuba ye music we tasosola abeera ku masomero ku mbaga ku zipate kyobomanya kyemmanyi nti market yo era nga benage demand eyita supply market yo weeri era weewo ngobeeruuli era bweba international era baba bakukasusedde tukuwulira nga bagenzedde kati market ye kitegeeza esinga wano kyegedde kirabika ekyo kyeyabadde agezaako tutegeeza kakati omukulu Moses Matovu Afrigo Band omufuuyi wa mulero oyo muzibu nnyo Moses Matovu tumanyi kale akayimba olina engeri gy'otandiseemu n'amaanyi batimanyi ogenda kukomaawo onzijukizza amazima batimanyi togenda kwongerako omulere omulere weeguli ogumanyi oyo kafuulu mu mulere
Ninge joga yomufuyi wa mulere. Nze mbadde kakati Moses mukulu Moses yadagamba mti government ya Uganda enengeri gya neglectinga mu art nza tefanyo kuta artists bakikuba bakizambi ya bufuzi nkimanyi ate kati yagezaako okukumakuma aba artists abamu bakole kibagezeeko okulwanirira eddembe lyabwe naye ndowooza tekinaba kukwata bulungi. Mbeera emu n'agamba the young generation aba artists okusaidinga ne ba artists abakadde abakulu mu industry abakadde kale abakadde abakulu abakulu mu industry basobola okukola ki obagaidinga ndowooza kisobola n'obayambako okukola ki okusitula. By the way ekintu ekyayogera okiraba newankubadde nga abavubuka baba bakiyisaamu amaaso oba bwe tuyitendinga okugenda tutambula ne trend naye ng'ekikulu kyalibadde nti buli kintu kibaako entandikwa yaakyo era bagamba old is gold. Kati abantu ngaabo bwemwekwata ate Moses Matovu muntu mulungi by the way ali down to earth asobola okubeera nga kugaidinga bulungi nyo osanga n'entalo zaaliweddewo mu music oba n'abayibi bali badde focused nebatalumbe nnyo ofunayo ku busente n'akunnyonnyola amazima nti ofunye ku busente mutabani wali badde okola kino na kino n'okimanya nti oliiwo okwebaka bwebasi nagenda kukola show ate abayimbi kati bagenda okulwala bwati ng'atandika bannange naye ng'ate sente abadde azifuna ng'azikola aziryangu nga sereebu. Kakati omuyimbi yenna awuliriza olagala ne Moses Matovu mulekera okuyaayaana oli n'alwala n'ayaayaanira abafaani bakusapootinga ku stage ne bajja naye no mumanyi entandika ebyo mba munyiivu baba bayaayaana ki ebbanga lyabeera ennaku ezo waŋŋamba kayimbako nakawuliramu toyinza kuŋŋamba nti wakakola kukomaawo kayimba kalungi eno naye katukusuubire nti bwonaofunayo ku ssente naawe kino kimankaaba mpozi bakimanyi nti ono gundi ayina this project neno project maybe byebitwala sente ze naye tetuwulirangako nti oyina eno project oba eno naye ate wokubala shows okikuba ate olwadde oyaayaana. omanyi muntu kasaba kityo muwaana omuntu osobola beerawo nga bagamba gundi ayina enoki home y'abaana ayina egundi gye yakolera abantu bwe bati abakadde abakoledde bati kugamba olaba kale sente z'engeri oyo omuntu ne bw'aba afunye obuzibu okitegeera. Njogedde ebyamagezi kakati nange nasirise nenga otajja kuba wankwakyo otajja kuba muyimbi wankwakyo kakati poliisi yakoze kyapositinze ku ex media yaayo waliwo omwana bambi omwana abadde mu boarding ng'asomerawo ku Busujju New Friends Circle Primary School esomero lirina erinnya eppanvu omwana yabulanga ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omwenda guno oguwedde. Mwana ayitibwa Mukisa Hana Nantume omwana wa Mbogo bambi kinumanye ekyo kazi oli wa Mbogo mwana abambi wa myaka 12 era ng'omuntu oba omulabyeko sobola contactinga Kakibi police station omwana abambi basobola okukola kyo omuze waabwe ng'ali safe. Ab'Embogo nga mutuwambye nnyo Embogo yeah we wanna be everywhere Ab'Embogo nga mutuwambye nnyo tukoze tutya okubeetaaguluzaako ate mina kyakola twajja leffe we tuba tumazeeko okimanyi Embogo ngezze Embogo nesobola okuba empologo naleka ku Mbogo ng'ekuba empologoma engamba Embogo nga y'amaanyi gwe wenyiiga wano eno ne Uganda atera gyekwata omuliro anti oyingirira ebizibu by'otamanyi bizibu ki anti nze bwonkuba oza bwe mbeera ku kitanda ndowooza ki babakedo leeta Rolex ate abantu bawano ku Uganda atera gibamanyi by'olya tugende otuma buli kimu emize nyamba
Mbaayo ku mimmonde.